Omutulago eyalasa ku y'ekibandwe ayinza atya ate okubunza ey'ekisibo okufaananako munnange oli abunza eggwatiro oba okufaananako munnange omusensero naye agezaako okubunza ey'ekisibo nga tategedde bassebo ne bannyabo zaawulugumanga n'enzina lyebbinu eryavanga embuga anaagalya ne gakka azaala omubutamizi mwe mubutamire ku bitentegere, mubutamire ku nketo, mubutamire ku bitowoolo, lutaawo, jiringiti nakyeyombekedde toba oliawo ne bansangeko abatula mutuule bassebo ne bannyabo nze ntuuse nziguse anti kino kiringanga kyoto kyennyini kyakumanya kubanga ebyoto mu butuufu mwabizaaya zaya wowe zaya zayiza zaya wowe zaya ndikuweera zaya wowe zaya zayiza zaya wowe zaya ndikuweera naye ndibaweera mwenna abagoberera Olulasange Online TV era nga omutesitesero omwanjuzi wa programu eno ekinogezi ky'olulimi Oluganda ku Online TV ene y'Olulasange ye nze musisi bosa Geoffrey Munnabusiro leero ngenda kusomesa ku nono yerinnya BWAYIISE kubanga waliwo omurundi gumu nabategeezera ne mbasuubiza tinja kudda n'ennono eyo kuba waliwo yabuuza lwaki BWAYIISE baatuumawo BWAYIISE bassebo ne bannyabo naye nga sinaba kwogera lwaki BWAYIISE baatuumawo BWAYIISE gwatannaba kusubscribinga konkolere kino likinga osubscribinge commentinga teekawo commenti atera osharinge gabana kone banaffe bayite bajje batwegateko ku Olulasange Online TV wano ebintu bitambule bulungi biberenga ddabiri mulala bagamba mulala simirembe naye bitambulye ddala kinnawadda wamma olabe nti nno munnange buli kimu kigendera ddala bulungi omumizi agenda natooke kakati ekitabo Olulasange nakyo seerabira kukibagamba eno dictionary y'olulimi Oluganda gye tulina wano mu Buganda kitabo kino kirimu ebigambo by'olulimi Oluganda olwedda ebigambo ebitaawandikibwako wantu nakola okunoonyereza mu maanyi gange ng'omuvubuka w'omulembe omutebi kubanga Ssaabasajja tweyanza nnyo kubanga omulembe guno wagutuwa ffe abavubuka katika tukole ebyo ebiweesa Obuganda ekitiibwa ate tuli wamu ne bavubuka bannaffe abo abalwanirira ekitiibwa kya Buganda. Muganda wange Joshke ku kamera kwali nnyo era nga abatumiddeko kubanga munnange omumyu katabula ku mwami akalulwe tekabula ku nnyama nze mbeyanjulidde nze musisi bosa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya mufule nantagwira kye yakimu kiwoowolo munnyo gwavu atalina mazita lyandisava kubanga ndi mwana wa Bambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyi wa Lukaluwoomya okwetoloola Ssennyendo Nabulamu. Kakati eno yennono y'erinnya BWAYIISE BWAYIISE mumanyiyo muganda wange Joshke the brains wano ku kamera angambye wano kinyana mpindi ne wembeera leero kati njagadde kubasomesa BWAYIISE ku mulembe gwa Kabaka Ssuuna owookubiri yali Ssuuna owookubiri uliriza bulungi kakati ku mulembe gwa Kabaka Ssuuna owookubiri munnange Katikkiro Kayiira nga aweebwa abasibe abaali bavudde mu ttambiro bagende babatte ekyalo kino kyenjogerako BWAYIISE kirina omugga era abagoberera ennyo mugulabye omugga ogwo gukyebungulula kati omugga ogwo munnange Katikkiro Kayiira bwe baamuwa abasibe yabatwala yabasengesa ku mugga ogwo naye kuliko omusibe omu bwe baali balagidde attibwe okusooka naye Kabaka Ssuuna yajjulula mu kirowoozo bwe yajjulula mu kirowoozo n'agamba nti Katikkiro Kayiira mugende mu mugambe omusibe oyo gwe twali tumugambye okutta okusooka asooka amuleke yayatiikira nnyo omusajja oyo bali bamuyita Waalonzi omusibe oyo Waalonzi Kabaka bw'atuma ababaka nti bagende bagambe Katikkiro Kayiira obutamutta basanga ate waakiriyo oli yamugjeeko dda amatu nga yamusazeeko amatu gombi munnange nga bagamba ku mugga ogwo ogwebulungulula omutalo ogwo munnange nga bazzaayo mawulire nga Kayiira bwe yasazeeko Waalonzi amatu Kabaka mu kubaddamu yabaanukula ekigambo kimu nti obwayiise tebuyoleka jjukira lino linnya lya lugero awe wava ekyalo ekyo nakyo ne bakituumira ddala bwayiise obwayiise tebuyoleka kubanga amatu basanga go gasaliddwako nga tewali temugazzeeko tewali kyakukola obulobe bubanga buyiise obwogerwako bubabulo obulobe buyiika mu ttaka
naawe tunuulira sayizi y'obulo ogenda kubulonda kamu ku kamu buba bugenze n'oli amatu gaali gasaliddwako nga gasaliddwako gagenze kale n'ekyalo bakituma bwayiise lwanjogera eyo eyava mu lugero oba kabaka gyeyayogera nga agijja ku lugero nti obwayiise tebuyoleka mu butuufu buba tebuyoleka kale nno yali afiiriddwa amatu walonzi wewava ekyalo ekyo okukituuma bwayiise kati abo bempulira boogera musimanyanga waliyo amayuuni mu mala 8 balimangayo amayuuni ga bwayiise mukyava batuumayo bwayiise si kituufu ennono yali awo ku kabaka Ssuuna era bakituuma ku mulimu gwa kabaka Ssuuna Magulu Nnyondo Ssuuna owokubiri gwenjogerako n'omulembe gwe wamu ne Katikkiro we Kayiira naye ng'ekitabo kino kiri kimu kino kyenkugamba kiyitibwa Olulasange ekyefunire nja kukyogera nga bwe lwembeera wano mu maaso ga kamera eno nga mbagamba nti bassebo ne bannyabo kitabo kino mukigule nnyo naye n'oba ng'oli wa ssomero beereyo nga gw'oli Headmaster wa ssomero oyite ku lukomo essimu ziyitaawo ogambe nti nno mu library y'essomero njagala tuteekeyo 5 twagala tuteekeyo ebitabo 10 kuba kakati ffe tunaafuna tutya amaanyi agasomesa Buganda ebintu bino n'okuweereza nga mwe temuwagidde muyitireeyo kubanga twetaagamu data bintu bino tubyetaagamu data twetaagamu omusaayi tusobole okutambuza emirimu gino naye kino tukikola ku bwannakyewa tewaliwo gwe basasula naye bw'obanga ogambye nti kangula ekitabo essomero ndigulireyo ekitabo kimu ate n'abayizi bafunamu kino tukikola ku lwa mwoyo gwa ggwanga basebo ne banjabu tuwagire kampuni eziri eyo ngenda kuzikwongera okuzikoowoola mujje tugenda kubalanga bulungi ate kyolangidde wano kisigalawo akadde konna byeyana bisiibo nze mbawadde ekikolo n'eddagala era mbawadde embuzi n'omuguwa oba mulidde mu butuufu mulidde mujja kulya kabulanga ate omwana waabo wokali ewaabwe mukuse mirembe munawonga mugalamidde mulye ennunza n'ennunzibwa muleme kufiirwa bibiri malusu na mwasi oluganda luwooma ekyo Olulasange eyo kirabye ate tulinawo ne kino effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022 kino kya mitwalo 3 kiri kya mitwalo 10 kino kya mitwalo 3 yitirako ojje naawe owagire enteekateeka efaananako bw'eti emirimu gya Ssaabasajja gitambule nze Musisi Geoffrey Munnabusiro Katonda abanjagalire nsiibula naye mbaagaliza emirembe gya Ddunda Namugereka gyatugonnomolako entakera ate gibatambulireko n'emikisa nagyo agibagonnomoleko emirimu gitambule bulungi na bwe kyemukwatako mubeere nga muyigga mukwasa Ddungu abayigire ate nammwe abagaziize ensalo zammwe abange mulowooza nti soogedde nnyo oluleekemya kaneme okwogera oluleekemya ng'omuwuulu ayombera ensuwa nti ate kakati ensuwa yange bajasiza nti yandibadde ku lujja nga kwogikuumira lubeerera teyatika kakati ogimanye yatika bannange nsiibudde ekimmanje bwe kita ensuwa nga lujja oyita ku lukomo olwo osobole okuba nga oyogerezeganya naffe butereevu n'okutuwagira Ssaabasajja Kabaka awangaale.